nansingo baserebu ngo bagase wala ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi manyi kitegeera kati nze goliko ngamba ntuna muntu be yagwanga ato ngambe mbunte ya kyabazinga nina bela president estegedde deni bankwate bulungi nga sinafuuka yabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nsoke malize basajja nga ba military ne bakigana bagattako tebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki batuka yano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo kwelowooza esawa biri munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde nabawunu mwana we abafala abo mwana mafia bose yetuveeyo nayo kulike emboko za Friday nga walaba ati siko wakaki onkulisaamu emboko mwana kati nemboko zange ati nawo ndeta abasoga mwana soga tatu wakawataganye chairman sio chabadde tubaleke nga soga kiwani kimwana abasoga tubaleke kiboko za kuyisiza zitya one bali babadde basoga mwana boko za badenka no just chachoko kikulu yes nebuza kwate mbozi kale tubate dikuti tulira ze busoga nansingo baserebu ngo Sanyuka TV yemaze okukibuukamu wekito wekikola iye wandika ogambe nti bwekito wekikola Sanyuka TV Next Media yemaze okukibuukamu ekireseemu Alien Skin oluvannyuma lwa interview actually sigwe munondi ogusoose nga Alien Skin alina olutalo ob'embiranye n'abasoga tukimanyi bulungi nti ne Alien Skin agenda okukubwa ejjinja eryamwasa waneeno bakayita kawumi bagiyita batya empumi bagiyita batya wano maaso forward bagiyita batya mu Luganda eryamwasa forward otuuka ogenda ne Kenya bamulongoose n'akomawo eyo incident yali Busoga musajja watu yasalawo okubeera nga abeesonyiwa biki abasoga ne bagamba bali gumiti naye ate mweno face gyakomeddewo n'akola statement yasinze okubeera nga ewawaaza abantu amatu nti abasoga bonna nga nekyabazinga kabaka waabwe omutaddeko abasinga obwa serebu ekyo kyanyinziza bangi naye reactions zibadde nnyingi nnyo Sanyuka TV kwe kutuuka ogamba omanyi okusinza kwa Alien Skin kyewayogedde ffe tukivuddemu nga Sanyuka TV abakoze interview tukivuddemu kati awo kiba kireseemu Alien Skin yekka kiba kigenda kubeera nga kiggwera wano ku SMX Media updates zonna ngenda zikuwa kubanga reactions ez'enjawulo zitandise okubeera nga zivaayo tetumanyi kigenda kukomawa kinene kya Alien Skin okubeera nga yavudde eggwanga ddamba erya Busoga ne kabaka waabwe kati awo amaaso ku lutimbe wano ku SMX Media tutambula ne Nalongo Nabwire afuddeyo okubeera nga akutegeeza ensonga zonna zikwasaganya onnoonya mulimu ensonga za bufumbo sente zikuyita myaganya jangalo bagala kubbako ttaka ajja sawabu nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere